Okubeera ab'ebyokwerinda bakwata Jakana Nadduli nga bamujja mu maka ge wano mu Kampala era okuva olwo abadde mu nkomyo okutuusa olwaleero lwaleeteddwa mu kkooti okuwera ennemba n'egimuvunaanibwa. Bw'abadde mu kkooti aguddwako gwa kukozesa bubi mutimbagano kyokka asabye kkooti emuyimbule ku kakalu kaayo ekintu kkooti kyekkiriza n'emutta ku kakalu ka nsimbi obukadde 5 ezibadde ez'obuliwo. Kkooti eno ebadde ekubyeko bugule omubadde ab'eŋŋanda ze n'ekitaawe Haji Abdul Nadduli era omusango gubadde mu maaso g'omulamuzi John Paul Boya. Haji Abdul Nadduli yeemulugunyiza ku nsimbi obukadde 5 ezisabiddwa mutabani we nti zibadde mpitirivu ebitayogerekeka era agamba kino kibadde kikoleddwa kusigala nga bamukuumira mu nkomyo so nga n'omusango gumuvunaanibwa teguliimu ggumba. Akasango tokatunuulira otunuuliranga abantu abo babadde batanzanze kulumyanze nze nzaaluuli nze namusomesa era namusomeseza na mu University of Kateega gye yali anyaze kale n'olwekyo embuga tegenda katuna. Omubaka wa Katika mu South Hassan Kirumira Lukalidde nga y'omu ku babadde mu kkooti y'ennyamidde olw'engeri kkooti gye zikwatamu emisango egy'enjawulo ensangi zino. Jakana Nadduli alagiddwa okuddamu okweyanjula eri kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'e11 omwaka guno. Ronald Kitanda ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati ensonga za Jakana Nadduli nga tuzitadde ku bbali, abavubuka abadde babagalidde emiggo n'ebissi eby'enjawulo balemesezza abapunta okuva mu